Kasibya Tomolonji alaba Delta TV we bali kubanga otwekomiddeko okuva ku makya gye twatandikidde programu zaffe zonna paka akadde kano ku ssaawa 3 era ng'essaawa eno y'amawulire go Amasukkulumu ng'omusomeze Gloria Namayanja wabula kansooke nkuwe ebikulu ebigalimu n'oluvannyuma nkomewo nago mu bwojjefu. Ebikulu mu Masukkulumu. Zino pichi muzisobola wa poliisi Eyodde speya wa pichi n'emmotoka 3 mu bateeberezebwa okunyaga aba Bodaboda. Kitunyize kubanga obulamu bwa Bajjo situmanyi kye buliko akomplaininga olubuto lumu. Ebyomutegesi w'ebivvulu Bajjo Bibi kooti eragidde azzibweyo e Luzira. Transaction be settled in Uganda shillings. Tekyetaagisa bapangisa kusasula mu dola. Minisita Mongi atangazizza ku bbago ly'abannannyini bizimbe. Ebintu kubirwadde bitabula abasambi kuba balira ssente za bonasi ne bazibalanga omusango. Bwe batukuba fufa yeevunaanyizibwa bannabyamizannyo boogedde ku gwa Friends ne Sene. Nkwaniriza omulabi waffe omulungi owa Delta TV era nga tugenda kuba tweyongerayo n'amawulire gaffe Amasukkulumu ku ssaawa 3 agonnako olwaleero gentandise nago abapoliisi y'Ekatwe tandise ne poliisi y'Ekatwe bw'eyodde ebyuma bya pikipiki byonna ebisangiddwa mu galaji essangibwa wano okumpi n'enkolongo y'Ekibuye era nga kino kiddiridde okuba nti poliisi ewenja abo bonna abakuba aba Bodaboda obutayimbwa ate ne bababbako piki zaabwe. Ebyuma ebimu babisanze mu maduuka ag'enjawulo era nga bano biyooleddwa ne bitwalibwa ku poliisi y'Ekatwe. Tukube nyondo mutunula era tugamba kino abazadde abalina abaana ababbiga mumanyi nti eno yessaawa. Sabbiiti eno okuva lwe yatandika kumpi buli lunaku wabaddewo obubbi bwa pikipiki obuwulikika mu bitundu bya Kampala n'emirirwano era nga mu buno abateeberezebwa okubwenyigiramu 3 baabufiiriddemu. Waliwo okutya n'okuteebereza mu bannannyini pikipiki zino nti pikipiki zaabwe oba oliawo bwe zibabbibwako zireetebwa Katwe ne zitemebwamu sipeeya. Olwaleero poliisi y'Ekatwe ekoze ekikwekweto mu batunda sipeeya wa pikipiki enteme Ekatwe era okukkakkana nga mmotoka za sipeeya wa pikipiki ezisoba mu 3 ziggiddwa mu galaji eyitibwa Alumuguniyu Psychopaths. Guno si gwe mulundi ogusoose nga poliisi ezingako bamakanika b'Ekatwe ne bazuula pikipiki ez'ebika eby'enjawulo naye ng'okusingira ddala zibeera za Bajaj Boxer. Galaji esangiddwamu pikipiki enteme nnyiniyo ategerekeseeko lya Sulaiman era ng'ateereddwa ku mpingo n'atwalibwa ayongere okubitebya. Ssentebe w'ekitundu kino Kawooya Yosi akkiriza nti mu kitundu kye mulimu obumenyi bw'amateeka wabula Sulaiman abadde amuwakanira naye ate poliisi emukakasizza nti ateeberezebwa okubwenyigiramu. Kituufu obumenyi bw'amateeka bwadde obuli n'ate ku luno ono gwe bakutte bamusanze mu ofiisi yaabwe ng'era alina obumenyi bw'amateeka bwambuulira era tuze tugezako okumanyisako naye era bamusako ne katracking mu dduuka lye obumenyi bw'amateeka bwageza okumanyisa naye kakati ku luno poliisi enkakasiza n'eŋŋamba nti wali erina obujulizi obumala omuntu ono. Ssentebe agambye nti abantu bano bagula pikipiki olwo ne bazitemamu sipeeya wabula ebiseera ebimu tezibeera mu makubo matuufu era baakufuba okulondoola pikipiki eziyingizibwa mu kitundu kino. Twaziba nkadde kati ng'agisobola najja n'agitema kati oluusi bibiki eyinza okuba nga teri mu makubo matuufu naye ng'ezisinga zibeera mu makubo matuufu naye nga nazizisabako oluusi zibeeramu. Kigambibwa nti okuva mu Gw'omusanvu gw'omwaka oguwedde pikipiki ezisoba mu 20 ze zaakakwatibwa okuva mu galaji z'Ekatwe era bannyinizo ne zibaddizibwa. Obwedda buli mmotoka ejjula yeefuluma n'eyolekera ku poliisi olwo ne baweereza endala.
Poliisi ng'eyita mwamyuka omwogezi waayo mu Kampala n'emirirwano Lukwago yesigire ku lukomo lw'essimu akakasizza buli ekibadde kigenda mu maaso. Operation eno okugikola kyaddiridde okuba nti twafunye okwemulugunya n'okutegeeza nti ekitundu ekyo wennyini we tugikoledde kumpi ne Muganziraga waliwo abateebereza okuba nti batunda piki enzibe ng'era bazikolamu sipeeya. Bino we bijjidde ng'olunaku lw'eggulo abatuuze b'e Nabbingo baliko gwe baabadde bateebereza okuba omubbi wa pikipiki gwe baamizizza omukka omusu. Kiyenji Moses, Deuta TV, Amasukkulumu. Kale katusubire nti poliisi ejja kukola omulimu gwayo n'okunoonyereza okutuufu ku batemu abatta aba Bodaboda. Ate eby'omutegesi w'ebivulu Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo Bibi oluvannyuma lwa kooti y'oku Buganda Road okumuzzaayo mu kkomera erusira okutuusiza ddala nga 11 omwezi guno. Bajjo abadde azze kuwulira nsalawo okusaba kwe yasalawo okweyimirirwa wabula ne kitegeezebwa nti omulamuzi aguli mu mitambo yagenda kuwumulamu. Omutegesi w'ebivulu Andrew Mukasa amanyiddwa nga Bajjo eby'okumuta ku kakalu ka kkooti biwanvuye oluvannyuma lw'omulamuzi Gladys Kamasanyu okumuzzaayo mu kkomera eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Kamasanyu okumuzzaayo mu kkomera kiddiridde omulamuzi Stella Amabiriisi eyawuliriza okusaba kwa Bajjo okw'okweyimirirwa obutabaawo nga mu kaseera kano yagenda mu luwummula. Omulamuzi Kamasanyu ategeezezza bannamateeka ba Bajjo nti ebiragiro ebimuweereddwa okuva ewa mulamuzi munne byakwongezaayo musango na kuzzaayo musibe kwa limande eruzira okutuusa nga 11 omwezi guno. Kino kitaanudde bannamateeka abakulembeddwamu Ssaalongo Erias Lukwago era nga wano bategeezezza omulamuzi nti omuntu waabwe mulwadde ate nga mu kkomera gy'ali teri bujjanjabi bumala. Omulamuzi abasabye okuleeta obukakafu obulaga nti mu kkomera gy'ali endwadde ye tesobola kujjanjabirwayo. UHP has always been complaining to them about abdominal pain, but they are just giving him painkillers. Lukwago agezezzaako okukola ekisoboka kyonna okulaba nga Bajjo ateebwa omubadde n'okubuulira kkooti ng'omuntu we bwe yatulugunyizibwa mu kaduukulu ka poliisi wabula nga buteerere. Wano omulamuzi Kamasanyu abasabye okulaba omulamuzi abakulira bamubuulire ensonga zaabwe olwo asalewo ekiddako. Munnamateeka Lukwago asoose kuvumirira ekya kkooti obutata muntu we era oluvannyuma atubuulidde omulamuzi omukulu kyasazeewo ku nsonga eno. Tugenze wa chief n'atugamba nti ensonga zaffe aziwulidde naye n'abeera nga agamba tuziteeke mu buwandiike. Kati kyetugenda okukola situlina kyakukola kitunyize kubanga obulamu bwa Bajjo situmanyi kye buliko akomplaininga olubuto lumuluma. Abantu ab'enjawulo mubadde n'emikwano gya Bajjo waliwo bye boogedde. Sigenda kugwa mu maanyi mpaka nga Bajjo avudde mu kkomera. Sebo bigenze bitya sebo? Omulamuzi n'akuwa olunaku olw'okuddamu okudda ate ng'alinako embaga. Kubanga olunaku lwaleero lubadde lwa kutusomera byava okuwoza okumusabira beeyi. Ekyo ne registra asobola okisoma. Ekyo basobola n'okutuma kiraka n'akisoma. Naye kati tubadde tulina omukisa twabaddewo omulamuzi atudde mu kkooti. Kkooti tebayambula. Emusango tebakukutte mwekanya bwe twetaaga olw'ensonga omuntu alina eddembe okuba ng'aweebwa bbeeru buli muntu yenna. Omusango Bajjo gwaliko teyatta muntu, talina gwe yatuga, talina gwe yanyaga. Kiki ekimuteekesaako obukwakuliza bonna bonna okumusibira eruzira? Tugamba abantu nti tetukyalina kitongole ekyetongodde
Ekkooti nazo kati zaayongedde okwongera okulaga nti tezeetongodde bulungi. Omuntu bw'abeera mu situation bw'eti byonna bye mbeera nabyo musooka ne mubissawa esebe emabbali ne mulwana olutalo lusobola okukola ki omugyayo gy'ali kubanga buli muntu yenna yeetaaga freedom ye. Bajjo avunaanibwa emisango omuli egy'okulebula omukulembeze w'eggwanga n'okukozesa omutimbagano mu bukyamu. Bajjo azziddwayo mu kkomera e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Kiyingi Moses, Anet Nakayibaale, Deuta TV, Amasukkulumu. Kale ate minisita w'ettaka n'amayumba n'okuteekerateekera ebiboga Betty Amongi avuddeyo n'atangaza ku bbago erikwata ku ba landlord n'abapangisa eryayisibwa mu palamenti wiiki ewedde. Minisita agamba nti ebbago lino lyagendereddwamu kugonjoola okusika omuguwa okuli wakati w'abapangisa n'abo abasolozaamu ensimbi. Ono era akalambidde nti tekyetaagisa abapangisa kusasula nsimbi z'abupangisa mu ddoola. Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde, Palamenti yayise ebbago lya Landlord Tenant Bill 2019 nga lino lye liruŋŋamya abapangisa ne bannannyini bizimbe. Ebimu ku biri mu bbago lino, bannannyini bizimbe oba bayite ba landlord tebalina kusasuza abapangisa baabwe ensimbi z'abupangisa mu ddoola, gattako obutabakkiriza kumala gongeza nsimbi z'abupangisa n'obutamala gabagoba mu mayumba oba mu maduuka nga tebamaze kubategeezaako, wamu n'ebintu ebirala bingi. Kino balandiroodi bakyemulugunyako era ne batandika okutolotooma nga bagamba nti etteeka lino liteereddwawo kubanyigiriza. Bw'abadde ku ssengejjo ly'amawulire mu Kampala, minisita w'ebyettaka Betty Amongi ategeeza nti kikyamu balandiroodi okusasuza abapangisa mu ddoola kubanga kibanyigiriza n'okuttattana ebyenfuna by'eggwanga. I've already said transaction be settled in Uganda shillings. This does not devoid you as a landlord from computing your rent in dollars, but computing it back to Uganda shillings and charging the same amount of money you want in dollars in Uganda shillings. Ono ayongeddeko nti abapangisa abasinga obungi bannayuganda era nga bakozesa ssente za wano nga kizibu ate okubasasuza mu ddoola kubanga n'ebintu bye batunda babitunda mu nsimbi za wano wadde nga bo babigula mu ddoola. We must look at the majority in that sector. If we look at hotels, most hotels, people who come to sleep in a hotels are people who come from abroad. It is very rare for you to find hotels that are up country that are going to charge people in dollars. But when you look at rental, you look at majority, what percentage of Ugandans or what percentage of people are able to pay in dollars. Dennis Obo nga ye mwogezi wa minisitule y'ebyettaka ategeeza nti etteeka lino lijja kuyambako ne bannannyini bizimbe kubanga mulimu akawaayiro akalagira omupangisa yenna okusasula landlord ensimbi zonna zamubanja singa aba ateekateeka okuva mu nnyumba oba mu dduuka. Kyokka etteeka lino ligaana bannannyini bizimbe okumala gongeza abapangisa ssente nga tebabeebuuzizzaako. Balandlord babadde basituka ku makya n'ayongeza ssente nga terikyasinziddeko. Kino ne kikosa nnyo balandlord. Bwe tutunulira mu mawanga amalala mu nsi ez'ebweru, abasinga basaawodde amateeka agagamba nti teri kwongeza ssente z'okupangisa okusukka obutundu bwonna. Okusinziira ku tteeka lino, singa omupangisa alemererwa okukkaanya ne landlord we ensonga bazitwala wa ssentebe w'ekyalo, olwo bw'alemererwa ne balyoka beekubira enduulu mu kkooti. Kati pulezidenti yekka yalindiriddwa okuliteekako omukono lisobole okufuuka etteeka olwo litandike okukola oluvannyuma lw'omwaka gumu. Mike Mutebi, Deuta TV Amasukkulumu. Kalate kitaffe mu Katonda omusumba w'essaza ly'e Kasana Luweero Paul Semogerere akunze abakristaayo bonna okulaba nti beenyigira mu by'obufuzi okusobola okuyamba eddiini mu kulwanyisa amateeka agayisibwa nga gabanyigiriza olw'okubulwa abantu abamanyi ennono z'eddiini mu parliamenti. Bino omusumba Semogerere okubyogera abadde aggulawo olukuŋŋaana lw'ekibiina ky'abakatuliki ki Catholic Association of Professions olubadde ku kiggwa ky'abakatuliki Wanegaba.
Emirundi mingi abakulu mu ddiini ez'enjawulo bazze beemulugunya kugamu ku mateeka agayisibwa paalamenti ge balumiriza okubanga gakontana n'enzikiriza yaabwe. Okusomesa abaana ensonga ezikwata ku mukwano, okukiza afumba okwawukana ze zimu ku nsonga ezibobya bannaddiini emito oluvannyuma lwa gavumenti okuziteeka mu nkola. Eno yandibanga y'emu ku nsonga ezisinza okuwaliriza abakulu mu nzikiriza okutandika okukunga abakrisitu okwenyigira mu byobufuzi basobole okulwanira eddiini naddala mu mateeka agayisibwa. Tuli tutambula essomero gaffe mulungi nnyo, tujjumbira ekereziya tuzijjuza omugongo bwebbanga tubeera bangi nnyo, tutegeka emikolo gya episikoopi tubeera bangi, naye tulina n'okweddiira mu ngeri endala omuli n'obukulembeze bw'ensi kuba twetaaga abakulembeze abalungi. Bw'abadde aggula olukungaana lw'abakrisitu abakola emirimu egy'enjawulo kitaffe mu Katonda, omusumba w'essaza Kasana Luweero Mogere yategeeza nga bwe waliwo abwetaavu bw'abakrisitu okuyingira ebyobufuzi okulwanyisa amateeka agamu. Omusumba Semogere agamba nti ensonga y'okusomesa abaana ebikwata ku mukwano gye buli kati zikyagenda mu maaso n'okuba by'omutolo okubulwa abantu abasobola okwanja eddiini kyegamba ku nsonga eno mu paalamenti. Nti nabo batuyambeko ng'ekereziya okufuna ebirowoozo ebirungi. Ensonga ya sex education erina okuleeta ate baana baffe kulaluka nakwongera kwonoona nakufuuka nakweyonoona nakikwate mu ngeri entuufu egenderera okuyamba abaana bakule bulungi nga buli omu assaamu ekitiibwa munne, abalenzi nga bassaamu obulola ekitiibwa, abawala nga bassaamu obulola ekitiibwa, ate n'obukulu bwa sakramentu y'amatimunyo okulikwatangako nti embiri gyaffe sijja kwejajama bwejajamya Katonda yagitonda lw'ekigendererwa ekikulu. Omusumba Semogere akubiriza abakrisitu bonna obutanyooma bitone bye balina kubanga bisobola okubayamba okutuuka mu bifo eby'obuvunaanyizibwa mu bukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Ekitone eky'okuyimba nekola katemba kyanyomebwanga abayivu abasingawo ekyo yabataasoma, naye kati nakyo tutandise kyasanyu kubanga mu Uganda tutandise okiraba nakyo kitone ekisobola okubaako kyekikola. Dr. Andrew Sekitoleka akulira ekibiina ky'abakatuliki abakola emirimu egy'enjawulo akkiriza nga bwe kyetaagisa abakatuliki okwenyiga mu byobufuzi wabula nga basoose kuteekebwateekebwa ddala mu nnono z'eddiini. Omukatuliki okwenyigira mu byobufuzi kiba kirungi, naye naye alina okuba nga ateekateekeddwa ye nga ye mu mutima gwe mu buntu bwe, kubanga oluusi bw'abeerayo nga bukatuliki lwalinnya ate ayinza obutakiikirira bulungi eddiini ye. So era kyetwogerako wano nti bw'obanga ddala weeyita mu katuliki olina okuba nga ebikola enkatuliki obitegeera. Olukungaana oluguddwawo olwaleero lugendereddwa mu kwongera kusomesa abakrisitu abakola emirimu egy'enjawulo okubayamba okweza obujjandala ku nsonga ezibakwatako. Joseph Muyingo, Dauta TV, Amasukkulumu. Kale ate gavumenti ekakasizza ng'abakozi abamu mu bitongole byabwe bwe bengozeddwa ku nsimbi ez'emisaala. Kuno kuliko abakozi mu kitongole ng'ekyobulamu awamu n'ekyabalamuzi. Wabula Dr. Okwaro Obuko nga ye mukulembeze w'ekibiina ekigatta abasawo ssaako ne Godfrey Kaweesi nga yakulira ekibiina omwegattira abalamuzi si bamativu n'ekyo ekyayongezeddwako misaala gyabwe. Mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde abakozi ba gavumenti okuva mu bitongole ebyenjawulo balabwako nga beekalakasa olw'omusaala omutono. Kino gavumenti okukigonjoola mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 ensimbi ezisasulwa abakozi ba gavumenti zaayongerwako okuva ku buwumbi 42,044 n'ezigwamu okutuuka ku buwumbi 4,692 n'ezigwamu. Ebimu ku bitongole ebyatunuddwamu ku nsonga z'emisaala mwe muli ekyobulamu n'ekitongole ekiramuzi. Mu kitongole ky'ebyobulamu abongeddwa ku musaala kuliko abakulu ab'ebyobulamu ku disitulikiti n'abamyuka baabwe, abalongoosa ebibuno, abagayi b'eddagala mu malwaliro bayite pharmacist, abakugu abeebuuzibwako ssaako n'abakulira emirimu mu kitongole ky'ebyobulamu. Omukulembeze w'ekibiina ekigatta abasawo ki Uganda Medical Association, Dr. Ekwal Obuku agamba nti okwongera ku misaala gy'abakugu abamu mu byobulamu kikola kirungi naye tekibamatiza. Bali basiniya baffe bade bafuna sente butini nnyo naye kati babongezako katono okuva miliyoni nga 4 paka 7 naye tetonna bakutuuka level gye badde twagala ku mwaka guno
milioni 9 senior consultant abeere ku level emu ne professor wa Makerere University asomesa ku medical school oba university yona medical school ze government. Dr. Ekwalo ayongeddeko nti ekyongezeddwa si kyamaanyi naddala bwe kituuka kwakuira emirimu mu kitongole ky'ebyobulamu muyite Director wa General Health Services anti omusaala gwe gulina okusinga ku gwa Ssaabalamuzi. Director General wa Health Services kati bamutadde ku milioni 9 naye jjukira report ya public service bagiyita Public Service Job Evaluation Report eya 2000 yataddemu Director General of Health Services maaso okusinga wagulu nnyo okusinga Chief Justice nga Chief Justice yali ku milioni 20 million kati tulaba nti Director General alina okubeera nga ku 22 million. Godfrey Kaweesi nga yakulira ekibiina omwegattira abalamuzi agamba nti newankubadde emisaala gyayongezeddwako naye tekyabasanyusizza anti badde basuubira okusinga kaawo. Of course, tetuli balimativu. Yes, twebaza gavumenti olwekyo kyetuwaddewo naye tetunnamatira kubanga kinnaba kutuukiriza ngo kyandisaanidde. Kale katugendeko mu kanyumiro kaffe akamanya byolya n'oluvannyuma tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuva ku Delta TV tukyalina amawulire mangi ddala. Amayuni magagga mu kirungo ki vitamin C era wanayagala okubeera n'amaaso amalamu alina okufuula ekyokulya kino mukwano gwe. Singa weetalina okulya amayuni ebinywa by'amaaso go bikumibwa nga birina amaanyi agamala okukuumira eriiso mu kifo mwe lirina okubeera awo endwadde z'amaaso ezimu n'ozisimattuka. Okusannyalala n'endwadde z'emitima nazo zisobola okukakanyizibwa nga weetalidde okulya amayuni. Wabula nga bwe tuzze tukulaga wiiki eno yonna amayuni ga mugaso eri buli muntu kababeere baana bato. Manya byolya. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo tugenda kubanga tweyongerayo n'ekitundu kyaffe eky'Amasukkulumu ekyokusatu kino era nga nkitandise ne gavumenti y'abamukwata mmondo Sudaani kyaddaaki ekkiriza ne bannansi okukulembera eggwanga lino nga babaganye bagabanya obuyinza okutuusa nga wazzeewo okulonda okunaddako. Enjuyi zombi zikkaanyizza okuddukanya awamu obukulembeze mu bbanga lya myaka 3 okusinziira ku kibiina ekigatta amawanga ga Africa bannansi n'akakiiko akafuzi aka Sudaani aka bannamagye bakkiriziganyizza era okuteekawo akakiiko akagenda okunoonyereza ku nsonga zonna ezikwatagana n'eggwanga eryo. Kale ate mu malala genina akadde kano ekitongole kya Nnabagereka Development Foundation kikoze omukago n'ekitongole ekirwanyisa Mukenenya mu disitulikiti y'Akaaye ekya Akaaye Health Service Program nga kino kyakuyambako mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya naddala mu baana abato. Mu birala mulimu okukendeeza obutabanguko mu maka nga kino kijja kuyamba nnyo abafumbo okuba nti bakwatagana mu nsonga zonna eziba zibatuuseeko. Mu kaweefube w'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya mu Buganda, ekitongole ekirwanyisa akawuka ka Mukenenya okuva mu disitulikiti y'Akaaye ekya Akaaye Health Service Program
kikolaganidde wamu n'ekitongole kya Nnaabagereka Development Foundation mu kulwanyisa akawuka kano awamu n'obutabanguko mu maka ng'essira baakulisa ku baana abali mu myaka emito wamu n'abakyala. Mu nteekateeka eno ekitongole kya Akaaye Health Service Program kiwaddeyo ensimbi eziri mu bukadde 528 n'ebikozesebwa ebigenda okuyambako abantu abagenda okukozesebwa okukulemberamu enteekateeka eno ey'okubunyisa enjiri ya Mukenenya. Ebitundu bya Buganda ebisinze okusibwako ennyo essira mu nteekateeka eno mwe muli ebitundu by'e Masaka okuviira ddala Empigi okutuuka eri Ntonde wamu ne mu bizinga by'Essese. Akulira ekitongole kya Akaaye Health Service Program Professor Dr. David Sirwadda alaze obwennyamivu olw'abaana ensangi zino abali mu myaka emito nga bwe bakyasinze okukosebwa akawuka ka Mukenenya. Bano baakufaayo nnyo okubasomesa engeri gye balina okukeewalamu wamu n'okufaayo ennyo okulaba nga tebawanduka mu masomero nga bwe gubadde. Sanze kino abaana bano ab'emyaka 10 okuva ku myaka 24 bebasingira ddala okukwatibwa obulwadde buno mu Uganda. N'olwekyo tubanga tulina okusaala essira okulaba nga tukendeeza ku bulwadde buno mu myaka gino mu baana bano abato. Omulangira Crispin Jjunju nga yakiikiridde Obwakabaka bwa Buganda ku mukolo guno ogubadde ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo ng'era gwe bakwasizza ebintu ebigenda okukozesebwa mu nteekateeka eno. Asiimye enteekateeka eno bw'ati n'ategeeza ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe bufuba ennyo okulaba ng'akawuka ka Mukenenya kalwanyisibwa. Omulangira Jjunju era asabye abaweereddwa ebintu bino bye bagenda okukozesa mu nteekateeka eno okubikozesa mu bwerufu okufuba okulaba ng'ekigendererwa kyabyo kituukirira. Tubawa pikipiki zino ne laptops muzikozese okulaba nti ebintu nga bino biggwawo nga era tulinga abayise eggwanga mujje okulaba nti muvaayo muyamba abantu okulaba nga ebintu bino biggwawo mu nsi yaffe abantu baffe babeera bulungi. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyenjigiriza, ebyobulamu, enkulaakulana, abakyala n'ekikula ky'abantu era nga yavunaanyizibwa ku yafeesi ya Nnaabagereka Dr. Prosperous Nankindu Kavuma wano yeebazizza ekitongole kya Akaaye Health Services mu kuziyiza endwadde ez'enjawulo. Oweekitiibwa era ategeezezza ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe bulina essuubi okulaba nga obulwadde bw'akawuka ka Mukenenya bukendeezebwa obutasukka mu mwaka gwa 2003 ng'Obwakabaka bwakukozesa ebyobuwangwa okulaba ng'obulwadde buno bukendeerera ddala. Ate balaffe wano batuyita mu Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obutume okukendeeza Mukenenya. Tugamba era tukkiriza nti Mukenenya ajja kuggwaawo mu Uganda omwaka 2030 bwe gunaatuukira. Ffe mu Bwakabaka tulina bye tukola eby'enjawulo ku byobulamu. Kalate mu malala ge tulina akadde kano ekiro kya leero ttiimu y'eggwanga Uganda Cranes egenda kubanga edda mu nsiike n'eggwanga lya Senegal ku ssaawa 4 ez'ekiro wabula abagoberezi b'ebyemizannyo oba abatunuulizi b'emizannyo mu ggwanga omusango gwa Uganda Cranes singa ebaako obanga tesobodde kuwangula mpaka zino omusango bagenda kuguteeka ku fufa nga kino ky'ekitongole ekitwala ebyemizannyo mu ggwanga. Omupiira gwa leero wakati wa ttiimu y'eggwanga The Cranes n'eggwanga lya Senegal gwe gugenda okusala obanga Uganda ekyasobola okweyongera ku luzannya oluddako engeri gye luli olw'okusirisizaawo. Newankubadde bannayuganda abamu balina essuubi nti Uganda yakuwangula omupiira guno kyokka abamu balina essuubi ttono ddala olw'ebyo byagudde mu nkambi abasami bwe batuukidde okwediima olw'ensoko yaabwe gye babanja fufa. Muhammad bazirengedde ng'ono mukugu mu nzirukanya y'omuzannyo gw'omupiira era nga looya mu kwogerako naffe atwolesa obuzibu ttiimu bweyolekedde n'ekisinze okuviirako obuzibu buno bwonna okugwawo. Wabula nga n'omubaka Alan Ssebanyana kumpi ensonga y'emu gy'asinyizaako. Kyendabye ku federation yeno buli kaseera ebira n'engeri gyennyonnyola abantu nerowooza nti abantu tebategera byekoze ki byennyonnyola kubanga ebiseera bingi nnyo ebintu ebimu ku bibadde bitabula abasambi kuba balira ssente za bonus ne bazibala ng'omusaala. Nze ndowooza nti abasambi abo bennyini nabo bamanyi kye baagala
wadde ssente babadde bazaagalira bakyazisaba era ddembe lyabwe zisaba naye banatuuka mu kiseera bagenda kutuwa omupiira omutuufu era nkakasa nti ebyokwekalakaasa okwabaddewo biyinza obutakosa nnyo nsamba y'abasambi. I think federation yandibadde a bit sincere nevaayo negamba nti omanyi batabanyi mumanyi mukoze kino eno stage bwe tuba tugituuseeko era batuwa ssente so nabo ne babaako kaki kapaati. Nsonga neyaliko kapiteeni wa Uganda Cranes Andrew Mwesigwa naye anenyezza nnyo FUFA olw'okukwata ensonga eno obubi n'okutuuka okufulumira mu mawulire ekintu ekireetedde bannayuganda okujjamu obwesige. Ttiimu yaffe nga bweri I don't think nti mu kaseera kano would have called for embeera ng'eyo era bwebanga kituufu I would blame yene yagikoze eki eyagireese. Nze ndowooza federation yabadde ne time yogera n'abo abavubuka ng'ebintu tebinatuuka n'amawulire kufuluma woteeri naye kasamala okufuna obuzibu ate ne bufuluma ate ne mu butereeza muba mu Erias amanyiza mu Bazirengedde ategeezezza ng'embeera eno bwegenda okuviirako omupiira gwa Uganda okwongera okudda mu ndooliito ate ezaaliwo emabega. Newankubadde buli ttiimu y'eggwanga ezannya omupiira bangi beenaanika emijoozi kyokka olwaleero babadde ba munyooto mu kibuga. Kino nno kimpaliriza okugenda okubuuzaako abantu ekibaganye okwambala emijoozi. Anti essaawa zino nkyali ku mulimu naye ku ssaawa y'omupiira we naatuuka nsobola okuteekamu omujoozi gwa ttiimu yange. Omujoozi gwo ngenda gusaako era kati ngenda kunyuka tulabe ekiddako tulina okugulaba omupiira naye nga tugenda bagoba busajja. Wabula bano tebalemeddwa kussa bwesige mu ttiimu yaabwe ne bategeeza nga bwegenda okuwangula. Ttiimu yaffe eya Uganda ejja kugoba kuba okusinziira bwe yali luli yasamba bubi abasajja be twaliko be baali abazibu naye olaba batukuba goolo 2 zokka guno omupiira tujja kugoba goolo 3-0 kuba kati omutindo gweyina nkimanyi nja kuwangula kuba buli mupiira gwesamba ebiseera ebisinga ndaba ekuba bukubi. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Kituufu nnyo ekikyo kisigala kikyo n'olwekyo bannayuganda tuwagire ttiimu yaffe era egenda kuzannya ku ssaawa 4 tube nga tubazaamu amaanyi ate naffe okubeera nti tuli bagumu ku buli kimu kye tuba tugenda okukola. Ate baddereeva b'emmotoka beecwacyanye ku basirikale b'ebidduka ebweyogere munisipaali y'Ekira ekireetedde olukiiko lwe babaddemu okuyiika ng'entabwe evudde ku tteeka eryayasiddwa gavumenti eri abagoba b'ebidduka okusasulira buli nsobi ebeekoleddwa ku luguudo. Bano bagamba nti bannannyini bidduka balekeddwa bali mu nsonga eno. Kubanga amateeka agamu bagayisa omutima okutali mutuufu. First of all wano mu Uganda tetulina mirimu. Omugaga ajja n'akuwa emmoloka nga tamaze kutegeka emmoloka ye tagirongoseza naye olw'embeera gye tulimu mu ggwanga embi ne tuwalirizibwa okuvuga emmoloka ezo olw'enjala. Naye wova eri gwe wa traffic n'ogamba nti ogenda kunkuba ekipapula tekulina kipapula wabula otwala butere mu kkooti olw'okubanga emmoloka eri DMC nga wano tulaba neza poliisi zennyini bavuga zi DMC. Kati wetubeera tukutte gwalina olusasula ebipapula byo but kyembagambe tulimu ak'obuntu that tetugenda kumekinga kusasula big lump of money because we know you don't have it but at least you cover some money naye netukukubiriza okusasula ozimaleyo wakuba tosobola kwata bukadde bubiri bonabona nti okuteeka mu banka olunaku sijja kubangi bwa miliyoni 2 za bipapula by'emabega ng'ate ebyolwaleero bitandise mwaka guno kigendera guno okutandikiddwako ekitali byamabega olwokuba tewali mulimu mutuufu gwe tulina kukola tulina kuvuga mmotoka ezo olwokuba pamiti zaffe tuzirina naye kati g'otuddeeyo ne bateesa etteeka erinyigiriza ddala omuntu wa wansi pulezidenti nawe n'osalawo abasajja batambuze ebintu bino ffe ng'abadereeva tetumattidde tuli banyiivu tetuli basanyufu yadde. Kale ate katugendeko mu kanyumiro kaffe ak'omulembe guno olaba obufumbo bw'abajjajjaffe bwe bwali obulungi okusingako obwakadde kano ate nkomewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tova ku Delta TV. Hiya.
Ku mirembe gy'abajjajjaffe obufumbo bwalinga bunywevu anti ng'omwana w'obuwala okufumbira ow'obulenzi balinga banjula mu butereevu mu bazadde baabwe nga babuuliddwa bulungi ensonga ez'enjawulo ezikwata ku bufumbo wamu n'amaka. Ku mulembe guno bino byonna byagwa anti abaana abasinga bagendera ku mulembe guyita ogwa .com ng'ensonga y'okubabuulirira ebifa mu bufumbo tebagitwala nga kikulu. Embeera eno evuddeko obufumbo bw'ensangi zino okubeeramu obutabanguko ekibuleetedde n'okusasika. Buleetebwa ebintu bingi. Abakazi bennyini tebakyawa abasajja kitiibwa n'abasajja bennyini. Waliwo engeri y'okupapa naddala abaana abawala nga tebannaba kutuuka biseera byabwe byakufumbirwa. Bakitwaliranga obudde n'abeerawo n'amanya omusajja agenda mwagala n'okujja mu bazadde bange abalabe n'okugenda ewa maama amulabe ewa senga alaba oba omusajja mulungi. Kino kireetedde abayimbi bangi okufuluma ennyimba ez'enjawulo ezikwata ku bufumbo nga zino zonna zeetikka obubaka obw'enjawulo eri abaagalana bonna okukuuma obufumbo bwabwe. Lwe bakunenyeza tokayukanga teziba mpisa omwami lwaluddeyo togaana kumuggulira tomanyi kyabakola ne bw'aba akulimbye osirikangako omwami tebamwanukula. Abafumbo bangi ennyimba zino tebaziteekako nnyo birowoozo ate ziba zirina obubaka eri bo gamba ng'okumalawo obutabanguko mu maka. Kino kyoyinidde kiringa kiyungu ogenza kufumba omukka ne bwe gweyongera ogumiramu muli tokifulumanga. Abasajja ensangi zino bwe balaba ng'ensonga ebayinze ekyamangu kye bakola kwe kwawukana ne bakyala baabwe kibaleetedde okwegulira bamalaaya abatunda akaboozi ku nguudo okwemalako ekiwuubaalo ekitaabangawo edda. Tebakyagala kukwana ate abasajja kye bakola kati bo bakusiza ssente bagula buguzi ng'omukazi okumukwana kiri expensive okusinga lwe babagula obuguzi. Abasajja ensangi zino bwe balaba nga tekibamalidde ng'olwo beenoonyezayo bannakyeyombekedde oba abakazi okwekwanira abasajja abalala. Bunafu bwa bwongo nanfuna nakwagala bya bwereere naye nga era kya buswavu kuba omukazi yenna alina okuweebwa. N'abantu abatali bayiiyi abaagala okufuna abakyala abeekoledde abantu abakyasinze okubeera nga baagala okufumbirwa abakazi abeekoledde ate ng'edda ekyo kyali kya muzizo. Embeera eno ereetedde abafumbo bangi ensangi zino okusaka endwadde ez'enjawulo gamba ng'obwamukenenya obw'ekikaba n'endala nti baba tebamaze kubuulirirwa bulungi. Bagamba nti omusajja mutamatiza mu byanfuna keva beeyizaayo bafuneyo ab'ebbali naye kiva mu kyo yesirimu ate okukola ki kweyongera. Okugezaako okulwanyisa embeera eno abantu bangi abakugu mu by'omukwano bataddeyo emisomo egy'enjawulo egikwatagana ku nsonga z'omukwano n'obufumbo ekitaaliwo ku mirembe gy'abajjajjaffe anti buli lwabeerangawo ekisobyo mu maka olwo senga w'omuwala oba kojja w'omulenzi ng'agonjoola ensonga zaabwe ez'omu maka. Okugeza badde wano mu Buganda amaka gazimbirwanga ku kuwaŋŋana kitiibwa okuwa ekitiibwa abakadde gy'owasa oba gy'ofumbirwa. Kulaga nti abaami tebasoma ku mukwano oba ku maka kyova olaba ffe tugenda kusoosowaza nnyo okuyita abaami. Omubuulirangako lwakunyizizza neyetonda naye asobya okkirizanga bambi nakunnyonnyola oyo ye mukyala amaka. Omulembe guno Karuna Kibuule, Delta TV, Amasukkulumu.